b'omupiira n'ogunyumirwa n'okugulaba abazanyi nabo ogunyumirwa n'abagulaba bagunyumirwe mateeka ge baateekawo agagufuga. Omupiira guzanyiwa kasawe kaba katono naye kuli amateeka gasula ni mu 10: yellow card, red card, offside, penalty, free kick, corner. Tebamenyako neeri. Era kyola abaguzanyi abagunyumirwa kubanga bafaayo ku mateeka, bagondera amateeka agaba baguteekawo. N'abalabi ne banyumirwa. Naawe ayagala okunyumirwa obulamu bw'ensi eno, ayagala okunyumirwa obulamu bw'ensi eno, gondera amateeka agannyini ensi eno yagiteekawo. Era singa mu kisaawo mubajjamu amateeka ne bagamba nti mulina kuba omupiira nga temuli mateeka, temuli red card oba linnya tteke oba ŋŋumi bizanye, tebayinza kuweza eddakiika 3 guba gwavudde dda mu mupiira ne bufuka wrestling. Ate kati ennaku zino ogw'emirembe gyammwe tuli bazeeyi, ogw'omulembe gwammwe bwongeddemu nezikamera okwongera okunyweza etteeka. Juzi nali ndi ekyeggulo nga ntuddeawo mu ddiro lyange okuliko akapiira ng'omupiira gugenda mu maaso ne bayita liifali nti wali andibo gye bakoze emabega ne bali ne bakuba penalty nga kyali kimanyikiddwa emabega eddakiika nga 5 bamugamba nti waliwo yakutte omupiira mu box kuteeka wali penalty. Kutereeza amateeka. Kati yenna agenda okufuna emirembe, agenda okunyumira obulamu bw'ensi eno kudda ku mateeka ga Allah tabaraka wa taala. Kyava tugamba nti Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Saaku Muhammad Qur'ani kubonaabona. Gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam saaku Qur'ani kubonaabona. Amakulu ayagala yenna ayagala obutabonaabona na duniya Qur'an. Bweyagala edduniya ereme kumenya okombe ne ku mirembe egiri mu duniya muno Qur'an al-Karim. Ate surati Taha bwe yali eggwako eri n'addamu n'amugamba nti waman a'rada an dhikiri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Yenna anaasulawo Qur'ani yange eno n'atagibeerako ngenda muwa maisha magumu, ma'ishatan dhanka, obulamu obukaluba, obulamu nga sente azirina nnyingi ziri awo buli kimu akirina naye nga talina mirembe. Abantu balina sente naye nga si batebenkevu, mugagga muvunu talina mirembe. Buli kimu akirina, ffe tuli bawalimu seeka kityo tuba naye mu kaofisi kaffe abantu ne bajja esente tuzirina, buli kimu tukina naye wakati wali mirembe. Oba mujje mutusomere ku dduwa, nja kuwa sente nomugazi si musomi wa dduwa. Nze simanyi kigenda mu maaso maka gange, buli kimu weekiri. Nze nina red passport. Kola nabo programu toddamu kujja wa nkugobye. Naam, n'omugamba nti kakati eswala zo zikwata otya? Wallahi kituufu ninamu obugayaavu musala. Omugamba nti genda otereeze rifa liragaba penalty, tafuwa ndobo, tafuwa offside, ogwo omupiira gunanyuma gunabamu obulamu obwo. Mateeka yenna anawumirwa obulamu bw'ensi eno. Naye gwe bannange nga bw'otunamu bw'oti olaba akakasaawe fuuti 10 ku 10 kuli etteeka eritagambika. Kati Allah akole ensi eno yonna yonna mu bunene bw'eriko nga tekuliko mateeka ge, gwe byonyumira byokolamu. Akasaawe kaba katono nnyo bwe kati naye kuli etteeka Allah ne lifa lya ina agamufuga naye tolaba nti yabagulamula ate ne bamukwata ensobi. Naye Allah akole ensi eno yonna ku bwagagavu bw'eriko nga tekuli mateeka mbu yo omuvubuka anyumiddwa bina, alengedde omuwala mubalagavu atutte, alengedde ekirabo ky'omwe nga tekuli mateeka. Oyo yenna aneekwata ku mateeka ga Allah we tabaraka wa taala wagenda okufuna ensibuko y'emirembe. Ensibuko y'emirembe girya bwe tusula amateeka ga Allah tabaraka wa taala togenda kukomba ku mirembe mu nsi muno, ebirala ajja bikuwa naye nga togirina. Kakati emirembe givaawa ku mateeka ga Allah ofuna obukkakkamu. Ala bidhikri llahi tatma'innu alqulub, nga bwatugamba mu Qur'an al-Karim surati Ra'd, ala bidhikri llah tatma'innu alqulub. Omuntu abeera nga ajjukira Allah, asinza Allah we, emitima gye giba mikakkavu akakkana. Akali mu nsawo abamu ne randize 10 nga zokka zalina mu bulamu
naye ng'akimanyi nti Allah wange tayinza kundeka kufa njala andaba. Ate n'osanga oli alina biliyoni ne biliyoni naye ng'ali bw'ati tamanyi nakiddako. Tugenda kukola tutya omwaka ogujja, tunabeerawo tutya? Gy'okuma okusemberera Allah, gy'okuma okufuna emirembe. Naye nga gwe bw'ofaanana bw'otyo Allah asobola olema okuliisa. Yatandika okuliisa edduniya eno nga tonnazaalibwa na kati akyaliisa. Sitowayo emmere tekwatwangako ekyajjudde, sitowazeeza emmere. Walillahi khazainu samawati wal ard. Amawanika gonna ag'ensi eno Allah yagalina gajjudde. Yatandika okugaba obugagga nga tonnazaalibwa na kati akyabugaba. Naye sitowayo tekwatwangako ekyajjudde, ajja kubukuwa. Gwe tegeeza byayagala, ajja kubukuwa. Yatandika okugaba ebyebbeeyi nga ne bazadde baffe bajjajja ffe tebannabaawo, sitowa zikyajjudde. Njagadde ntandike n'akagambo kano nti riziki si maali yokka, riziki kigazi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalina riziki etagambika, naye nga yalina faamu ya ngamiya. Ebiseera ebyo obugagga bwabeeranga mukwana faamu za ngamiya, masamba ga ntende, tiyalinaako n'ekimu. Newe yafiira engabo ye bali sekati yatugambye eggulo, yagisinga omusajja omuyudaaya amuwole ekyokulya eka abantu bafune ekyemisana nga talina, naye yakyasinza okuba ne riziki mu nsi yonna. Okulaga nti riziki si ssente zokka, okubanga osobola okutegeera nti kati lwakutaano ngenda kusaala jjuma, eyo riziki tegambika. Okubanga eswala ttaano osobola zikwata buli kanaku ttaano, eyo riziki tegambika. Abantu bamu takimanyi n'okuba nti Allah yakuwa omukyala ayambala hijabu nga tumaze kumugamba riziki. Gwe buuza ku banna abalina ng'amala mujjukiza lutalo ewaka, yajja okubulira obuzibu bw'alina. Omukyala takimanyi nti Allah omuwa omwami asala eswala ettaano kya bbeeyi. Yagamba bugambye nti omusajja simulabangamu kalungi n'akamu, omuntu asala eswala ettaano akolako kalungi. Gwe buuza abakyala abalina abayami abatasaala, omusajja simulabangamu kalungi naako asala eswala ttaano. Twali tulina abaana babiri, mbuuza nti munayo ku baana tulina babiri, agate mulabangamu kalungi, abo abaana kyakusaaga, eyo riziki. Abaana bo boolina bokaboka riziki. Ekigambo riziki tukijjiwe, twakiteeka kigaziwe, tuve mu makomera. Twesubidde nnyo mu makomera okulowooza nti riziki ze ssente zokka. Ekigambo riziki bwe kijira mu ssente bategeeza 20% ku bulamu bwo, 80% si ssente. Kati ebisinga Allah yabituwadda, 80% endala yonna abasinga abatudde wano tugirina, naye kitumanyi. Kano ka 20% ke katumalawo, ntufaafagana nako, netukola ne haramu, netukola Allah byatagala, netuuka n'okukola ebireetera obulamu bwaffe obuzibu. Ofuna essimu nga ziveeyo bannaffe abagenda ku mawanga, naddala eyo mu saidizi eyo wangulu eyo mu Europe, America, newandiisa nti ngenda manyi ebyo ndi mu programu z'obufumbo bw'ekikula ekimu, naye bampise wiiki ejja ngenda ku interview, naye ntidde. Obufumbo, omusajja agenda ku bufumbo bwa kikula kimu, bamu interview balekubamu ebipapula ebibutuuze. Nti bampita agenda ku interview, nombuuza interview kikaaki eyo kati? Era onoogikola otyo ogiyite, ate ne experience. Kati nakubuuza nti obusiraamu bunnambula butya, nti buyinza okugamba nti genda okole ebyo ebya haramu, oba bakuzzeeka riziki eweddeyo, ebirala oli mulamu. Omuganda nti ogeza n'ogenda mu ebyo ebya haramu. Naye nga kiki riziki? Gye twalowooza nti maali yokka. Riziki kigambo kigazi, era abasinga tulina riziki yaffe etagambika mu bungi, naye situkimanyi. Ate era agenda okufuna emirembe mu nsi muno, mateeka. Emirembe giri kutereeza amateeka ga Allah. Gy'okuma okugatereeza, gy'okuma okufuna emirembe. Sigambye maali, kubanga emaali kirala n'emirembe kirala. Fate twalowooza nti emaali gy'emirembe. Kyabo balaba abo baamala sente zibalina mpya n'enkadde. Emaali kirala n'emirembe kiki kirala. Osanga omuntu nga basibisawo akasumaali ako mu luggi, ate n'osanga oli kubako kufulu nga 8 n'enjegere.
naye nga ate agaza akasumaali ayina emirembe yeebaka n'afuluuta n'alannama amasasi ne begavuga ebweru tebimukwatako ate ono wakufula omunaana nga kuliko n'enjegere zonna za sitiiru n'amala awulira essasi wabweru kubanga akimanyi byalina wano babyetaaga nobuze emirembe giriridde. Maliriza tugende mu bibuuzo nga nkututya omwoyo gwange n'ogugwo ebintu ebyo tubyetegereze. Riziki kigaziye era omanye nti olina kizibu nnyo okubanga otudde wano nga tolina 80% mu riziki mu duniya ka 20% ke katumalawo ate emirembe giri mu kutereza amateeka nga rifari gyakuma otereza amateeka g'omupiira gubamu emirembe tebeekuba ŋŋuumi gunyumira baguzannya ne gunyumira n'abalabi kale naffe gye tukoma okutereza amateeka ga Allah gye tukoma okuba nga atuwa emirembe mu duniya. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Akaseera kano kagenda eri tiimu eri saidi eyo. Nebaza nnyo tiimu y'Evaalu njebaza nnyo olwebaza olw'ensusso kubanga baggulawo akajji bali basamba akajji okusookera ddala batukyaza wano era twasulanga Vaalu neseka kityo ku mugga twasula kumpi n'omugga awo kaseka Haddadi oyo yatuvuga anti kati naye yafuuka seeka ate Haddadi alina okusoma nno kati ate kubanga kati ate atambula ne baseeka ate abantu bamuyita seeka obuzibu obunajja natandika kufulumya fatuwa ayingiza mu ddiini n'afulumya abamu mu ddiini. Naam, ebibuuzo bwe kibanga bya bupapula oba tuwali bibuuzo nga tuggalawo darusu. Naam, Umaru Siddiiki. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Eswala ez'omutambuze zisalwako. Omutambuze yakkirizibwa okusalira eswala eziraako ennya ne zifuuka za raka bbiri. Ez'ennya zisalwako, ezitawe za raka nnya tezisalwako nga magalibi tesalwako ate subuhi olede erina bbiri. Naye abadde abuuza ku swala ng'eya Aisha erina eraka nnya ne tuzisalako ne zifuuka bbiri. Eraka ezo ziba za lwatu, ziba za lwatu kubanga ze zisooka n'osoma tahiyatu n'oleka okimira ezaakaama. Kale ezaakaama ze tuba tusazeeko, ezaakaama ze ziba zivuddeko ne tusigaza ez'olwatu. Na wa alaikum salaam. Oyo amirwe Tembisa yatukyaza wiiki ejja inshallah. Na basebo ne banyabo obusiraamu bwawe omwana Adamu ekitiibwa walaqad karramna bani adama omwana Adamu namukolanga wa kitiibwa hayyan wa mayitan oba mulamu oba yafa. Ekibuuzo adde abuuza ekibuuzo bannaffe tebakiwulidde abamu adde abuuza singa twateekayo omufu mu ntaana nga tutuuse eri wansi wuzu n'emuggwako n'omulaba obuufu ku ngoye ze tukola tutya? Musobola okulaba obuufu ku ngoye ze. Nekitandika nti Allah yatonda omwana Adamu nga wakitiibwa hayyan wa mayitan oba mulamu oba mufu. Hatta ne bwebanga entaana nkadde agamba nti emazeewo emyaka 12 oteekeddwa ogiwa ekitiibwa tolinnyako totuulako kubanga omwana Adamu Allah yamukola nga wakitiibwa. Hatta oba asoma ddiini ki siga nti eno yalina mutamiivu mugituuleko nedda. Binadamu Allah yamukola nga wakitiibwa mu bulamu mu kufa mu kukuuma entaana ye emyaka ne begitamu kasaga nti obaziikawo olina okubawo ekitiibwa byonna byotalina kukolerawo. Naye oluusi mu kufa tufa tusala twale erabbi nga tusiimye
enfa zaffe zawukana, ab'obubenje, waliwo obubenje obuzitowa, omiriro, ate waliwo bafa nga ali mu buliri. Kati oluusi enfa zitera okuleeta obuzibu ku banaaza mayiti okusinziira omuntu bwe yafudde. Naye bwe tumala okutuuka mu wansi mu kinnya tuba tetudda waggulu, ebisigaye tugenderawo bugendezi. Kubanga ebiseera ebimu omuntu afaanagana bw'atyo abajja era bamuzibu wadde munaamuzzaayo. Ate ebiseera ebisinga ebikireeta okuba nti omuntu atuuka okuba nga afaananye bw'atyo, ife